Fadi TV jinkwaniriza akadde kano nga sinawo kuyongerayo n'amawulire ag'essaawa eno ngenda kusaba subscribing ate ompere video no ka like mwasibye mutya muli mutya mwena abagoberezi bange ngenda kutumirako gonna gy'osinze okubanga onfollowinga bakadama mmwe bali kubanga munfollowinga abali mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya UAE mu ggwanga lya Bahrain mu ggwanga lya Qatar mbagala nnyo mmwe bali kubanga mwekumira ku Fadi TV nzimpane updates nze nkukuumira mu kumanya nkukuuma ng'oli updated n'enkusako biki ebitambula mu ggwanga lyaffe Uganda kusadde abantu baffe ab'enjawulo nakusaba subscribing ate ompere video no ka like ate osigalenga ofollowinga Fadi TV nze updates mbanazo subscribe onyige ne kade buli wonyiga kade ojja kuba ofuna notification buli lwentekayo video no ku Fadi TV UG Amuna ensonga za Stacia Mayanja. Stacia Mayanja duke yalumbibwa obulwadde obutana kutegereka bulungi nnyo naye nga abadde mabegako atereddemu era nga yabadde azzeemu okuzannya obuzannyo bwe oba Stacia and House Girl. Stacia and House Girl abuzannya n'abuteeka ku YouTube Stacia Mayanja ne banne era nga abadde yaddamu okubuzannya ng'alikkirira n'essaazi nate azzeemu n'atabuka buto. Stacia Mayanja bagamba ekimuluma Edoogo bagamba nti banne beyakolanga nabo bamulaba abasuseeko nnyo okuba ow'amaanyi ate bo tebasituka bw'otunuulira essaazi n'amawulire agatwendinga ku Stacia Mayanja galaga nti embeera ezzeemu n'etabuka era ng'ono abadde wakaawe nga beteekateeka kuzannya ka episode aka Stacia and House Girl ka episode akapya obulwadde ne butabuka nga n'abakamera bazinga bagenda tandika kukola baki kukazannya obulwadde ne butabuka essaawa zino addusibwa mu ddwaliro ensambya Stacia Mayanja banga si gwanvu nnyo kwegamba Stacia Mayanja ekisinga okumuluma kiri kimu kyokka mutwe awulira nga omutwe guba gumubobba nga gumuluma nga bulayagala kugukoona ekisinga okumutawaanya Stacia Mayanja mukazi wa toono mu muggalo yatambuzanga kwegamba yakoleranga ku internet nga azanya obuzannyo n'aboleka ku YouTube ne bamusasula Stacia Mayanja era ng'omuggalo tegwamumenya nnyo naye essaawa zino obulwadde gye bukuma okumuluma n'okutwala ssente zonna zabadde akozeewo nga atandise okukola bizinesi ze zonna ezisinga azitunze yatunda edduuka lye olw'obulwadde yeewoze looni okujjanjabibwa awone n'obulwadde bukyagaanye abasawo bagezaako okunoonya kikiruma Stacia Mayanja tebakiraba ne bannayuganda bba basinga bagamba Edoogo nti Edoogo era nga bamuloga abasinga bamanyi n'okubasongamu olwe nga bagamba nti aba black market records bwe bamuloga abasinga bo bwe bagamba bannayuganda abasinga jjukira Stacia Mayanja yaliko ku black market records wabula eno yavaayo nga bafunyemuko obutakkaanya olw'ensonga nti manager waayo yali tamusasula bulungi ssente ze ate nga baali bateesa nga ssente tazimuwa mu budde Stacia Mayanja n'avaayo n'agamba owaayi kangende ntandika okukola ki okweyiya nange ntandika okwekolerera nze nga nze n'essaawa zino obulwadde bwamulumba Stacia Mayanja takyakola kantu kake takyekolerera nti abeeko kyakola pe buli wagezako okubaako kyakola ng'obulwadde butabuka buli wagezako okubaako kyakola ng'obulwadde butabuka buli wagezako okubaako kyekolerera ng'obulwadde butabuka kugamba mukazi wattu yeebuuze ekyokukola takitegeera naye nga bo obulwadde g'amazima obulwadde bo bugaanye obulwadde bugaanye obwa Stacia Mayanja naye kiraba kye bandikoze solution gye ndaba gye bandikoze kumutwala mu ggwanga lya India naye ekizibu ekiriwo ssente nnyingi nnyo ze basaba bukadde 600 okutwalibwa mu ggwanga lya India Stacia Mayanja bane simanyi kumanya kikati nekiri evindago nakyo kikaabya naye obulwadde bwatabuse evindago ye mukazi wattu ate yebawa obulwadde bwa nsigo bwe bumuluma nja kubamba ba updates zembadde nzudde mabegaka ku evindago naye gyali naye ali awo embeera bwetyo ninga Stacia Mayanja ye mukazi wattu naye embeera si nnungi yeetaaga essala zammwe addusibwa mu ddwaliro ensambya obulwadde bulisemu na butabuka ate ebiseera ebisinga obulwadde buno butabuka agenda kuzannya kazannyo ke aka Stacia and House Girl ebiseera ebisinga butabuka biseera ebyo oba kiki teryamanyi gamazima naye ng'omutwe agamba omutwe guba gumuluma nga buli yagala kukoona era singa yali tabeera kumpi n'abantu yandibadde yakukoona dda ng'oluusi yafa n'okufa kwayagezako okukubako ejjinja waliwo abaaliwo ne balimuggyako ne balikasuka ebbali ng'awulira gumuluma nga buli yagala kugukoona
nga Bambi sibya ku Stacia Mayanja. Musubscribing tumetinge mu video enabezzeeko.